Walero nyongera okujjukiza nti lunaku lwa Mukutulanjegere wano ku Shante Focus Center saawa emu eyakawungezi okutuukira ddala ku ssaawa ez'okumakya era nga tugamba nti no munnange jangu tusabeko ffenna ate ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 8 tugenda kubeera n'okusaba okw'amalya ag'ekyemisana n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Ssaalongo n'olwekyo yitawo olwaleero ssaawa 6 okutuuka mu ssaawa 8 tubeereko ffenna mu lunch hour. Musawa eyokubiri tuba tukwata nsonga ku nsonga era nga njala kutegeeza nti muganda wange Musisi Paul mu National Unity Platform okuviirako ddala wali e Masaka mu constituency eri ey'Omugalatiya eyo nno naye gyasinziira n'ava era naye y'omu ku abo abaali bagyegwanyiza lwakuba National Unity Platform neerondawo mulala akati ye alinze simanyi 231 onodda tojja kudda obigobye kujja kunga wali ku myaka emiteejo wegityogo ne Patrick yayeewuunya Patrick naye mulina Male Patrick musajja muna NRM omu kwabo abamanyi akazannyoko kuva mannyo g'empisi kubanga ogenda avuganya bebamu omanyi NRM awangula mu Kampala bagamba wanyize pesa kyeri. Patrick tubuzeeko ate era okuliko essebona n'olwoka. Amina. Katonda mulungi nnyo kusokera ddala ndi musiimu nnyo ku makya ga leero okujja mbeeko obubaka bwengattako eri eggwanga lyange. Basebo ne banyabo twala omukisa guno okubalamusaako bannakabowa bannange gye nsibuka bannalubaga gye ngenda okukiikirira nga omukiise ate gyala okusanyukira wamu ne KTV kubanga buli kaseera tuwa omuwaatwa okuba nga tusindika obubaka nga buno era ndi musiimu nnyo njagala okwebaza abakozi b'oluguudo ssebo olwa Sona Road nti at least we tuli nga Kabowa tulina ekifaananyi ekirungi. Njagala okusiima ennyo bannange benna abadde nabo kubanga ndi mu kuyayanira kubeera deputy speaker w'olukiiko lwa Lubaga kati bannange bampadde omulaka so njagala okubasiima ate njagala okubebaza olw'omulimu. Njagala okusiima director w'ekitongole ekya Gramen Women's Initiative olw'omulimu gwe tuli mu kukola naddala nga tujjukiza abakyala nti ebyobufuzi byawedde kati tuli mu kukola mirimu so twagalera okubakubiriza. Ekibiina oba nakyo mbazira n'akissa mu nsawo n'akitwala tebamuwadde kalu. Ndaba abantu batamye ow'amalwaliro yalekeddeawo okugaba obujjanjabi obwebwerere ow'amasannyalaze n'emmotoka ze ezimu zigenda kufuka za byabulambuzi ne transformer ze bagamba safa emitiyana ebisaawe bye baali baguze babitemyetemyemu poloti. Omulimu gwe tulina azi omukulu agwakulaba nti tujjamu abantu ebyobufuzi bateeke mu mbeera y'enkulaakulana. Ffe twazimba ekitongole ekyo tetwakizimbira ku musingi gwa byabufuzi twakizimba kulaba nti abantu bafuna first information. Manyi abantu baffe tubazudde nga balakinga that information okuviira ddala waggulu okuviira ddala mu bitongole bya gavumenti okuviira ddala mu bakulembeze kati twagala ffe tubateekemu omuntu abeere nga amanyi okusevinga. Waliwo omukyala gwe nabuuza recently nga mubuuza ku system y'okusevinga kwe nangamba nti nze munaye nsevinga era nina akasuwa mu nteeka ssente zange ne mubuuza nti kati bbanga lyo saving olinayo ssente mmeka. Omukyala yakola statement naga nti nze bwendaba ow'ensenene bwayimba ensenene nga ssente zange nzijjayo bwendaba owa pampa nga nzijjayo mukwano gwange bwaba alina birthday nze tekingana kuba make-up nakola buli kimu kati nga of course nga abantu balakinga that so kumanya butya bwazijja mu kasuwa aziteeka awalala zisobole okuzaala. Musisi Paul abuuza ku bantu baffe abatulaba mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nammwe Abayisiraamu babuuzaako mu ngeri y'emu nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakaatu. Twebaza Omukama Katonda atutambuzza okuva e Masaka paka mu kibuga ne twebaza omukisa ogutuweereddwa abateesiteesi ba pulogulaamu eno saako ne management ya television okubaako n'ensonga ze tuyisaawo eri eggwanga Uganda
okugattako ettoffaali ku ggwanga lyaffe. Omanyi abatukulembera abatwala eggwanga lino si bagezi nabo kimala, ng'ebigambo bye twogera wano bingi ku byo bakoppamu ebirungi ne babituusa gye tutatuuka oba oliawo ne babaako ne kyebakyusa. So tetuyinza kulema kwebaza management ya television eno okutuwa omwagaanyo ogwo oguyisangawo ebigambo byaffe. Abantu baffe tubalamusizzaako, abafunye ebizibu tubasaasirako. Olunaku lwajjo twabadde Kabaale, tuli mu kuwerekera Geno Sande, twafiiriddwa omuduumizi abadde aduumira Barakisi y'e Kasijjagirwa, Namagye Sande. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Twagenze ne tumuwerekera bakulisaayo bonna bannamasaka abaagenze okumuwerekerako, ate abali mu masanyu nammwe tubasanyukirako mu ngeri y'emu. Kale bannamasaka mwebale, ate kinsanyusiza nti wabeera ng'omusajja wa National Unity Platform yavuddeyo n'agamba nti bawerekeddeko Geno Sande. Awo nno obubaka buli bwe tubadde tulaba ennyo ku TikTok obwabasanyuka obusanyusi obeera obukiikiridde ne tubunaazaawo, era ssebo mukuliko eyo nnyo ekabaala eyo. Patrick, obadde mu buweereza ebbanga, LC1 bali mu nteekateeka bazoogerako kubanga olijjo era batusuubiza ne babyogerako nene ebitabeerawo. Ne katusuubire ku luno omukulu Rafael byayogera byebyo, batugamba nti mu kaseera akatali kawala nazo zigenda kubeera nga zirondebwa. Katono nnyo tuyitireko awo kubanga era n'ebino bye tugendamukko ebyokulaba nga abatembeeyi oba vendors babeerawo mu site oba nedda birimu LC1. Okukandaalirira okuzironda oba okuzironda kaakati oba obutazironda kiina engeri gye kikosaamu obuweereza obwa wansi naddala mmwe bakansalaza abaluddeyo. Ofiisi eya chairman obutakyuka eyina engeri gyetukosaamu, era naawe oli omu ku abo abaawagidde enteekateeka eyo okulaba nga zirondebwa mu bwangu. Ssebo neyanziza nze ndi omu era ku basiimu ate ku basanyufu okulaba nti LC zidda mubalirawo okulondebwa, because bw'otunuulira LC zaffe zirina omulimu gw'amaanyi gwe zirina okukola. Nze njagala okutegeeza nti ebimu ku bireetedde ebitundu byaffe okubanga tebifuna service kwe kuba nti obukulembeze bubadde bunafu. Buli chairman w'ekyalo ffe tuyine waffe ebyalo biringa nga 3 nga ssentebe kuva we baamulonda takubangayo yadde n'olukiiko n'olutya n'olumu. Kati ekyo kikoseza ddala, because n'abantu bano beetaaga okumanya actually security y'ekitundu eyimiridde etya. Kiki ekiwungana okubayo olukuŋŋaana wadde butamanya. Ekyokubiri nti gavumenti yaffe ekimu ku kirala kyerina okusimbako essira nti abantu tebalina kulonda bulonzi naye balina okusomesa abakulembeze. Era ffe ogumu kati ku mulimu gwe tulina olwaleero n'okulaba nti bajeti ennene gye tusinga okuyisa mu kansozi zaffe kwe kulaba nti LCZ zaffe okuviira ddala wansi, okuviira ddala akyali ku bukulembeze bw'abavubuka nti abantu bafuna emisomo egy'enjawulo. Omuntu n'amanya abantu bakeera ku makyali munaye ne balonda abakulembeze naye ne batuuka mu system ng'ekituufu omukulembeze tamanyi. Kati kyetaaga gavumenti n'eyambako buli lwabanga olaba mu sisi olwaleero ebigambo byayogera wano nti amanyi ayise mu system ey'enjawulo. Kati kituwadde akaseera akazibu ebbanga lye tubeereddewo. Olaba naffe tubadde tunoonyeza wano akalulu nga maybe ne chairman tamanyi ne b'omugenda n'omweyanjula mga munaye kati chairman nze mu kyalo kyo ngenda kuyita mu ntandika okunoonya akalulu. Of course nga talina na guidance yona gy'akola ki. Naye ng'ekyalo kiki yalina owuninga yalina okugamba nti ng'omukulembeze ekyalo kyange tokitabangula kyetaaga kino. Bw'otunuulira ebyenkulaakulana ebiri mu bitundu nabyo it is a problem of LCs. Singa LCs zino ziteekawo actually community engagements ez'enjawulo ontegeera kyandibadde nakyo kikola ki kiyambako. Nawe osanga chairman n'omubuuza kakati chairman omwala guno nze nina chairman gwe nawandiikira ebbaluwa ne muga chairman mune njagala omwala guno kubanga nawulidde mu kesi waliwo omukisa gw'okuyisaawo omwala naye njagala ompe ebbaluwa nga teke yange tusobole okubanga omwala tugukola ki. Nagamba nti nze ate kakati ebyokukola emyala kesi tejja bikola asina budde bwakuwandiika bbaluwa eyo. Kati actually ekitundu nga office yagikoowa
oba olwokuba nti tezibwa bujja kyekibamalamu amaanyi. Chairman yaliwo eyo Lukaya oba is it Elsitu ye yagamba nti nakkiriza ekisanja kyange kyaweddeko kansetolinge kati buli abantu lwabanga baludde mu office ate nga tebafunye inductions ez'enjawulo tebafunye trainings ezo omuntu abituuka n'abikola ki n'abivaako era tuli basiimu nnyo era twebaza Katonda nti tusabe nnyo kibeerewo exactly kigenda tuyamba of course katufa abamaze okuwangula n'ebimu ku bye twali tulowoozaako kwe kulaba nti at least kale tuteekawo emisomo okulaba nti bachairman era nze nabadde ntaddewo n'ensawo ewange nga njagala bassentebe n'olukiiko lwabwe okuvirira ku ssentebe w'abavubuka owabaliko obulemu bonna mbatuuze wamu tubasomesa. Ojagenda okwesanga nga chairman alwanagana ne n'abakyala ojagenda okwesanga nga n'abakyala emisango gye yandibadde actually gyatabaganya osanga chairman agiwandiikidde poliisi oba ntegeereka kati ne mubeera ng'ezo entalo zibeeraawo ne singa wabeerawo okusomesebwa chairman n'abanga amanyi loolo ye owabavubuka n'abanga amanyi owabakadde ng'amanyi owabaliko obulemu ng'amanyi ontegeera ojagenda okwesanga nga environment tuyina ekizibu ffe Kabowa gye tuva osanga wa environment nga tayiseeko na mu kitundu yadde n'akamu naye omuntu najja n'azimba ku mwala oli n'ata toilet nga actually n'owero saali awo alaba nga naye amuwagira buki amuwagira buwagizi kati zibadde zinafuye zirondebwe omuntu najja n'ava gy'avudde najja n'ayingira mu kitundu ng'oba mutujju nga n'okumanya tebamanyi ne ero segamba nze munnanga nti nze bannonda nze nkoma olwaleero nkubuulira ifu tutusobola kuba nga tuli mu Kampala omuntu n'afiirwa naye nga ne kwero si tewaliwo yadde ne sepiki tewaliwo yadde ne sowat naye nga ate bakolektinga ssente ontegeere bakolektinga yadde obusente butono naye kyandibadde nti waliwo development eri ku kitundu ng'omuntu bw'aba alina kajjeeyo kale tukkiriza alyeko naye akatono akanako aka investing mu ki mwerose abantu basobola okuba nga baganyula Musisi Paul Masaka kiri kitya mu byalo byaffe obutakyusakyusa bassentebe kirina engeri gye kikosezaamuko ebitundu byaffe naddala beero si wano wansi kikosa naye ate okulonda ate kugenda kukosa nnyo bwe tubalonda twandibalese bagire nga babeerawo bababuulira ekyo lwaki tubaleka anti kaakati okulonda gavumenti y'enaalemu eno yakunoonye okulonda tekukyalina makulu tekukyalina kyekutegeeza because abantu balonda omuntu waabwe gwe baagala gwe bataddemu obwesige ne bateekamu obudde bungi nnyo ne bateekamu resources ne beerekereza ebintu bingi nnyo ne bajja ne balonda gwe wakati mu ebyo byonna bye bakoze n'oyimirira n'okozesa obuyinza bwo because you have backup ey'amagye you have backup n'ogamba omuntu genda mu kkooti n'olangirira akutte ekyokusatu tebikola so ebintu ebyo bimalamu abantu essuubi ly'abantu lyakendeeredde ddala kati bw'oteekateeka okulonda ng'okwo okwaba chairpersons okugenda n'okubeera okwokusimba ku migongo moreover okikoze mu kupakuukirira simanyi lwaki bapakuka baba banja bali mu kupakuukirira tayimu yakulonda tubironde biveewo biggwe lumu tubiveewo akikoze mu mwezi gumu in only 1 month agamba kakati yanguye tukikole kiveewo akyejjeko but ogenda kuleka otabangudde ebitundu because si chairman olonda omukulembeze ali mu bantu newankubadde tewamuwa amaanyi gaabo bachairman nago gansobera we gali babalekera ndowooza gakuwandiika kabaluwa kagenda mu kkooti manafu nnyo matono nnyo bw'ogenda e Rwanda chairman atuuza ne kkooti ne wano oba amateeka tebagamanyi bumanya tibikola ebyawano kubanga
nawulira mu induction y'abagundi y'abalamuzi ng'abalamuzi bagamba batuleetera n'emisango egyandibadde giwoolezebwa ku LCs kyova olaba tulina backlog nene nnyo emisango ne kooti ziri zikole kyekyo kyetwetagisa jasi kusomesa busomesa naye ng'amateeka weegali ate gabaweebwa era abantu bakole emirimu wano kiki ekiganye okubeera nga LC zaffe zikola ebyo bye zirina okukola ate gavumenti eno yevuluza ebintu byonna nti chairman asobola okutuuza olukiiko omwana yakubye omwana wa neighbor chairman n'abyogera n'abimaliriza n'agamba ono muweeyo akantu kadini kati nze olw'okuba simatidde nenzirukira ewa RDC olulaba ekibaluwa kya chairman n'akiyuza byebyo bye bakola RDC tawa chairman respect tebamuwa tamulabawo institutions za government ezawagulu zinafuyiza nnyo zezisse bano abawansi okulonda kyandibadde kyetaagisa in general picture kyandibadde kyetaagisa but it makes no sense okulondera mu bunkenke buno obuliwo abantu bakyalina bakyalina biri bye bavaamu ebingi ennyo bye bataneerabira ebikyabatudde ku mitima ate obayingize mu bino ate bino by'obayingizaamu birinamu interest nene nnyo kubanga NRM eyagala nnyo buli kifo almost ekya chairman ebeere ng'ekifuna mu ggwanga kati ebyo byesinga okubeeramu ne interest nene kitegeeza eyinza okukoleramu emivuyo mingi n'okusinga bye tulabyeko so tusooke tutuwe break ekyo bandibadde kubanga abaliwo ebbaluwa bakyaziwandiika ezigenda mu kkooti gwe mulimu gwe baasigaza naye amatemu ku kyalo gasukkiridde amatemu gasusse abantu abajja ku byalo tebategeerekeka olwo ofiisi ezo zikyalina omulamwa ndabanga zinafuyidde ddala yes ekibinafuyizza system omusajja yazze ewange n'atemako emmoloka yange ennamba n'alekako ennamba y'essimu ng'agitaddeko bulungi nze mukubire mumuwe sente ampe sente nengenda ne ku poliisi nga ne ku poliisi ge magezi ge bansalira ndikubira omubbi kati akuwe sente nembaga nze ndeese wano musango emmoloka ngenda kugivuga nga tekuli number plate singa mulemererwa okuzuula number plate because olaba obumenyi bw'amateeka obuli mu ggwanga busapootingibwa ebitongole bya gavumenti eno nti babuliddwa ekyokukola mu kaseera ke twandibeetagiddemu mu biseera by'ennamba era mu biseera by'ennamba njukira emabega eyo myaka ng'esatu emabega nagendayo okukona poliisi owaabira ennamba owa poliisi yaŋŋamba abo tubagezezzaako ne tukoowa mukubire akwesente nze nno nali ndajanira kitongole kya revenue ennamba ezo eza duplicate kizisize ddala ku mitwalo ng'etaano abazibba balekerawo okuzitwala ekitongole kireme kkaluubiriza so obuzibu obussa ku LCs obuzibu buli ku LCs ginonya teina maanyi yadde n'akati anti yensonga lwaki kati bagamba bazironde omuntu ajja naye ng'ekimuleese mu kitundu ye tainaamuwa n'owerusi tali mulabawo because mu kitundu amanyiyo RPC amanyiyo DPC amanyiyo RDC kati ye n'asenga busenzi awo bwe nali mu ofiisi ya chairman jo waliwo mukoddomi wange weno Kampala yali alina omusango gwa ngamba ne tugutwala mu ofiisi ya chairman nagenda okuwulira nga waliwo omukyala amaze emyaka 8 mu kitundu nga tayinyagako mu ofiisi ya chairman tamumanyi so because abadde tamwetaagangako up to until when we yatuuse okugenda mu kooti ne bamugaa nti twagala ebbaluwa ya chairman kati najja ebyo obutaba wa chairman maanyi obutabateekateekanga mukulu bwe yagambye okubawa inductions n'okumanya ekyokukola bireeseewo gaapu nnene eya LC eyo n'ebeera nga yafa kale katutandikira awo mugano wange atulaba okyali ku KTV tugenda tukomawo n'ensonga z'abatembeeyi ku makubo ate tulabe nazo ziyinza kugonjoolwa zitya tovaako kisemberayo ddala mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga twongera kubaganya birowoozo ku butya abantu we bandibadde bafuna services zaabwe tubadde tukuba tochi mu ofiisi eya chairperson tulabe oba eyina engeri gyegootaanyaamu obuweereza wansi awo naliko ne muganda wange Gaakirawo Lutaaya chairperson owa Kinaawa naŋŋamba nti ne mu PDM baabajjamu naate we batuuka okuzibanja bayita weerosi ne bamugamba wange jangu omuntu wagaanyo tusasula oba myoga oba kino naate ba chairperson tebali ku bukiiko obwo obuliko bateekako ba chairperson b'NRM
mu kifo ky'oweekyalo ate bagamba NRM yaba abeera kakiiko ka PDM alondoole. So ebya NRM we bityo bwe bitambula ne LCs weso esambula. Mugano wange Male, okutundira ku makubo ng'etteeka lya KCCA tekukkirizibwa mu division zizo n'ettaano. Naye tulabye nga mwe bennyini bakansala ababaga amateeka ate mwe basaale okuvaayo okulwanirira abantu abo babeerewo. Kiki ekirina okukolebwa okulaba nga Kampala anyirira wakati nga tewali kusika muguwa, nga tutunulira okujja ababoda ku kkubo, tutunulira okujja abatembeeyi n'abatundira ku makubo okubaveeko, saako ne tax ezitikira mabbalibbali awo, kuba eno wiiki mwe balina otandikira ebikwekweto ebyo. Wiiki 2 ndowooza ze baba waziwedde. Okusookera ddala nja kutwala omukisa guno okusiima nankulu w'ekibuga Sharifa Buzeki olw'okumanya sisitemu y'obukulembeze nga bweri, era nzikiriza ku lutimbe luno gaggadde neebaze mukyala Idi wa Kampala. Kati ku nsonga y'abatembeeyi abatakisi, ekizibu kiri ku minisita wa Kampala. Olwaleero kati bino bizze naye byali birina okujja bifo, naye olw'okuba minisita yali alina ekifo kyeyegwaniza mu Kampala, kati essaawa zino bino wabireeta. Ekisooka bano abantu ekimu ku kibandisose okumanya abantu be bagoba mu kibuga bandibadde balina kusooka kuteekateeka wawe okola ki we balaga. Essaawa zino beekwasa nti waliwo obutale, abantu bagende mu butale, naye tojja kusanga muntu abadde akolera mu wakati omusindike mu katale k'e Busega nga n'ab'e Busega bwe baasaba pulezidenti we yakyalayo ne bamutegeeza nti sabo ekitibwa pulezidenti amakubo agaleeta abaguzi mu katale kano gali wala, gali busukka eri, so basooke batereze amakubo agaleeta abaguzi abantu basobole okuyingira munda mu katale. Manga abantu bajja basindika busindisi mu butale nga tewaliyo na bagenda kukola kikugula. Botunira akatale k'e Busega kazimbe kalungi nnyo, naye ekikyakatawanya olwaleero tewali na makubo gasobola kukola ki kuyingirayo munda. Ekyokubiri nti abantu bawoza nti Busega ekyayina ekyayina space y'abantu 500, naye bandisose nabo kumala kutuukayo ne balaba kyekikola ki kyekiriyo ne balema bulemi kukola ki kwogera. Era nze obunafu mbuteeka ku minisita wa Kampala nti minisita oyo tatukoze bulungi naddala nga abakulembeze. Minisita tajja kulowooleza ku makubo anti kubanga minisita we twali tunyumyamu naye yatugamba bw'ati, siina kintu kye nnyinza kukola ng'olukiiko lwa KCCA oba nga abatuula mu divisions tebakiyisizza. Yali ayogera ne ku katale ka Gwanda kano we baali balina okugenda bano abali mu Kampala, n'agamba nti Bosco Muwonge yasaba bilioni 380, bakansalas ne bagamba nti sente nyingi akatale ne katagulwa, naye they didn't give an alternative of another place we bayinza okuteeka abantu abo. Lwaki mwesiba ku minisita ngate mwe mubaga amateeka agatereza Kampala? Anti kati bino byenjogera mbyogera ng'omukiisa abaddeyo ate era addayo mu bintu. Actually mwemu ku directive president ye yayisa ng'ali e Busega yalagira minisita wa Kampala ontegera nti mu bwangu obw'ekitalo abantu b'e Busega babanoonyeze abutya amakubo ago begasobola okuyingizaamu abantu. Naye olwaleero ne tugenda mu kanso yaffe ontegera actually nekono nawalizibwa nengenda ne ku komiti ya gender okutuulako okulaba komiti kikyegenda okulabanga kyeteekesa mu nkola. Komiti ya gender ewaffe e Rubaga nayo neeyongereza ku directive of president negamba nti abantu bano ne be bataasasula ku katale k'e Busega leka KCCA basasule basobole okubanga amakubo ago gatandika okukola ki okukolebwa. Olwaleero ekitakolebwangako yadde n'akaki
nakamu usafi weri ye ina makubo anti twageza okulaba katika nkulage ne mwogera kaleka usafi akatoleka usafi kalabika bulungi seriously usobola okutegeeza abantu nti akasale ka usafi kalabika bulungi okuyingizamu omusuubuzi kasinga okutundira mu bitaba ate olwaleero nga tonaba kulowooza ekyo because olabira omuntu nti ali mu kitaba hazi ekisooka sooka omuteekereteekere wa wakola ki walaga because tetwagala actually bannakampala kunyigirizibwa olwaleero nkutegeeza ogamba wa boda nti tayingiza muntu mu kibuga akome ebbali naye n'amakubo ekyandibadde kisooka okukolebwa ate simwandibadde mulimu ti omuntu bwe banaamutuusa wano ate wajja kubeerawo ekijja okumwongezayo kimutuuse wakola ki oba ntegereka omuntu mwagala abeere nga aviiramu ku ofiisi wakolera mwagala aviiremu wano wennyini wakolera ayingire buyingizi kati njagala nkulage teri bantu kutambulako kabagende bakugiremu ekatwe ontegeera ng'okolera for example ku Serena oba ku Imperial Royal nga gyokola ki kati otambule distance okuva wano kati gwe aze yakedde ng'omuntu oyo agenda kukolako omulinzi awo atuuke ku ssaawa 4 ne minisita agamba gazetted stages mweziri 14 eza boda ziriwa ali mu bana omwomu ziriwa ne mu kanso tuzze tuzisaba actually erubaga batugamba 15 ne tuzibasaba teziriwo ne tuzibasaba ntibagamba muzirete teriyo gazetted stages ziriwa process gye bayita muzi gazeti teriwo ontegere ne minisita yakedde Bukezi ontegera nagamba kati nokolaga president nti nkola emirimu kankole ki kampise kino so tunywamu bunywe kachai ebyo byakunywamu bunywe tebannatuuka kuvaawo ku makubo tebannatuuka kubanga ffe bwe tubanga abantu batutaddemu obwesige ne batulonda kitegeeza ffe tuyina okuteekerateekera abantu baffe ffe tuyina okutuula netugamba nti akati ekabowa stage ziri 10 kubanga ffe tumanyi kati gwe minisita tosobola kera Bukezi kumanya nti stage ze nagazeti ze twagazeti nze kabo ziri bweziti nga twengejize bakulembeze naye kisookera ddala basooke bamale okuyita abakulembeze tutuule tuteeketeeke abantu baffe tumanye ontegeera mwavuddemu omuze ogw'okumala namwe obba waayo kakitu kudogo muyise ebintu kubanga bakansalaze omuze ogwo baguyina ate baguyina hazi bagugabirawa ebyamwala twabiwulira ebyemulago tubiwulidde ebyo tubiwulira buwulizi babyogera bwogezi mumbu naye twagala ebintu babireete ku pepa kubanga tutwagala actually government eggwanga tulina oddijja mu byokwogerera mumbu kugogerera eri olwaleero hazi ndi wano byenjogera byonna bikwatibwa era ne bwenkomawo enja ne bwenkomawo luli ontegeera nja kusigala nga mbistatinga 100%. Musisi Paul Sebo. Masaka efaanana nga Kampala oba nedda ate tetwandyagadde efaanane bwetyo gw'olina ndowooza ki ey'abatembeeyi n'abali ku makubo okulaba nga mutereeza Kampala ereme kufaanana nga Masaka oba Masaka ereme kufaanana Kampala oba nammwe batundira ku makubo kakati abaganda balina olugero lwabwe luga nti akakyamamamera bw'ogezaako kukatereeza kamenyeka bumenyesi n'olwekyo ekibuga kino kyakyama we from the beginning okuva eri mu bayiga Christopher gikyakyamira even up to today omutembeeyi talina formula emuyingiza mu kibuga tewali musuubuzi formula emuyingiza mu kibuga era omunnamubuuza Siraaje nti munaavaawo wano ku kkubo ko ye minsa ye yatuleeta kakati wali essaawa eno tewabulayo olunaku lumu wabula lumu oba bbiri naye waliwo kati ave kabaala ayingire butembeeyi aleete piyazi ku kigaali ajja n'ekigaali kye waliwo ajja okukola obutembeeyi kati mu kibuga kati oyo naamujja naye wamuteekedde tuddayo ku erosi nti abantu bayingira bano mbasaasira abo bagundi abo tebaliiwo basharifu abandi tebaliiwo tebamanyina bye bakola nabbanja amala kusisinkana bannannyini bizimbe n'ayogera ne banywamu kacaayi n'amazzi ne bamuguza nti bali bajjeewo kati napressurizinga n'awandiika ebiwandiiko ne bajja gavumenti etalina formula from mubanga ne bajja kati we are implementing oba mwagala oba temwagala mujja genda weyawo nga bwe waleeta alina bbanja tolina gwe waleeta n'olwekyo tolina gwe ogenda kutwala
kakati otunuuliranga ono omuwala atwala ekibuga olwaleero Sharifa Buzaki omusaasira mukazi wattu atunula mu kamera ne n'omulabira ddala ng'alina ku bunkenke obw'ekitalo obutagambika nga nekyayogera takimanyi ne bayogerako tabamanyi naye nga ne mu kitebe kye ne baatudde nabaawo awo abali awo wabbali abamuteekedde n'okwogera byayogera bafuna ssente okuva mu bana abatembeeyi empitirivu baali nabo balina operation bagula ebibanja yes balina n'ekitongole awo ku KCCA ababatembeeyi babeera ku dduka buli ddakiika abo abasajja ba KCCA babasolozaamu ssente oluwanana buli lunaku kati mpozi naye alinoonya kufiira mu ntebe ate bakusobera abantu bano n'okuyiga balwawo gw'oddidde mbigere eyasooka yadduka misinde ne mu ggwanga takyasobola kudda omulala yawonera watinya okugenda eruzira kakati ate naawe ozze oli mu vulugu y'omu anti kikutwalira emyezi 5 n'oba mbukadde nga 2 oba 3 birimba ng'oli mu iddi nga ekyo ekifo n'okigaana osooka kulowooza kuzogenda kufuna n'olyoka omanya woninga ebizibu binajjire omalire mu kkomera abo olina kyoyinza omukolako olina newoyinza omutwala afiirwa waliwo amusolooza alina amusolooza kakati ng'ogyeko amusolooza naye yennyini yafa dda awo aliwo kufuna mmere ya leero akeesa lukya musajja wattu kati gwe oyo yavudde empigi naye gwe mu byoteekateeka nti ate omuzza empigi naye ng'okujja okukolera awo yafuutuse empigi ajja akolera awo kakati gw'ogamba nti wano aveewo agende empigi tewabaddeyo okulinnya transport ow'enkumi muleeta wano so bannayuganda twababuulira ne tubagamba mu kulonda okuwedde nti Uganda yeetaaga Uganda empya twetaaga waliwo obwetaavu anti Uganda empya abateekateeka Uganda empya twandibadde tuwulira ku birowoozo byabwe kati so si kumala kujja mu Uganda ne balyoka ate batandika nabo tubuulira mugenda kukola ki mu Uganda empya okuwonya abantu abo okukola mu Uganda empya waiting erina kuwabira gavumenti eri mu buyinza gavumenti ni waiting erina pulani ki ku bantu abo ekibuga kyokka mu nsi yonna ekirimu abawejjera abanaku kye Kampala mu bibuga temuli bantu baavu ebibuga ekirimu abaavu mu nsi yonna kye Kampala so kakati ekibuga kino tekiriiwo bw'otunuulira enteekateeka yaakyo bw'otunuulira ebirimu tekiriiwo weetaagisa ekibuga ekiteeketeeke so kino tukisuule kino okirekawo n'okirekera abantu baakyo wabakyamya n'otandika okuteekateeka era bwe kiri okukolebwa kati kuba twawulidde n'ekisaawe ekinene kigenda kubaayo eyo n'ekirala byonna byakabi olowooza plan ate ebyo birala byakweyagaliza teriyo plan anti mugambe tuteeketeeka ekibuga so bwe batandika okuteekateeka ekibuga ekirala ne baplaningira n'ekisaawe n'ebirala olowooza kati si yegundi ejja empya one time tulimanya nti the capital city of Uganda okwata eno ekyo tekijja kubeerawo ku existinga for long because akiteekateeka awedde ku mpagala agenda anytime ali mu myaka gye gisembayo kakati standby generator teriiwo ebyo ng'omaliriza osibulire ddala so abasajja tutereza tutya Kampala bababuulira nti baprotecting against protecting their gains be bannannyini bizimbe ebyo be bannannyini maduuka ago so mmwe abanaku abali awo mwekaabireko so abagagga ne baminisita be balemeza Kampala okutereera be bannannyini bizimbe n'abiki ebyo kati bwe banyweddemu kacyayi nenabbanja nemisa kabanda ne babaga nti mukole eki bali batutawaanya bwe bajjeewo kati balowooza nti nga bali bwe babagambye bwe kigenda okukolebwa abo mbasaasidde kimanya kabonera naye nja kusibula bannayuganda wakati nafuuka mulwanirizi wa ddembe era nkolera Uganda yonna siriiko paati n'olwekyo bannayuganda ababadde batulaba mbeebaza okutulaba mbeebaza obudde bwammwe katusuubire nti mu bye twogedde mugenda kujjamu byakuyiga si bibanyiiza because twogera amazima
naye mu mazima ago gabeera galuma naye mubaamu ebiyigiriza n'olwekyo tusaba muleme kunyiiga tusaba mujje mu bituufu byemuba mutwala bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala ne management ya television eno sobonaawo mutesitesi nkwebazi Patrick mu kigambo kimu bibiri nga osibula ekigambo kimu okusookera ddala zinyala kusaba Idi wa Kampala aleme kukola nsobi ekisookera ddala bakwata obuyinza bw'abantu babuze ku magombolola amagombolola gateekereteekere abantu baago kubanga abantu balondeddwa buli devolution of power buli weetadde mu divisions zaffe ebyo byonna bye boogerako bigenda kubeera bibatawanya butawanya era bajja kuba nga balinga musisi tibajja ne banywamu kacaayi ne bakola ki ne bagenda ekyokubiri mukyo njagala okumusaba Idi nga bwali omukyalo omugezi era nga bwali omukyalo omukakamu asooke akonsulting abakulembeze okuviira ddala wansi ku nsonga za Kampala aleme kugwa mu nsobi nga abalala bazikola ki bazigwamu njagala okusiima nnyo bannakabowa bannange kubanga kwebali njagala okubebaza omukisa gwe banyongedde ate mbasuubiza nti tugenda kubaweereza kubanga ffe twazaalibwa kuweereza tugenda kuweereza abantu mu mazima n'obwenkanya era mu kaseera kano tuli mu kulaba nga abaana bonna b'omu kitundu kyaffe bali ku masomero bakola ki basoma ku lwa Katonda n'ensi yange tweyanzege Patrick naye abatembeeyi n'ababoda wadde babagambye musigale mu kibuga kuvugira ku pavement si kya buntu okutunda obundaazi ng'obutundira awo awali omwala tolinda naawe mukoleemuko ku by'obuntu nammwe bitajja kubeera wadde babakkiriza obeera mu bibuga naye mutuweko kubinyirira ne kubisava mbasibudde tukalagana olunaku olw'enkya